Museveni, I'm coming for you. Tokkirizibwa wadde okunkanga obukanzi. Oba okunewerera. Tosobola kunewerera. Kunewerera kulwaki? Utya. Mbadde nzija ku mpewo. Mukwano gwange Saidi nangamba ankubidde akasimu. Nangamba ebigambo bya Shenumu zatabatte obijjukira. Emugabye ebiriwa. Nanzijukiza kati ntandisiza akatambi ako dwabina ebigambo. Shenumu zatabatte yagamba mujja kunzita naye mundeeteranga bulangiti yange. Olaba omusajja ng'agamba tokkiriza kuneewerera. Oyinza otya? Tokkirizibwa. Enjawulo kusookayo. Zaata yagamba mujja kunzita ne bwe mubanga mujja mundeeteranga bulangiti yange. Ndabanga abantu abamu akaseera awakaseera. Anyway, kale tugenda kubeera nga tutunuulira ebintu eby'enjawulo. Mbadde ndaba Charles Rwomushana avuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi yalyamu mpuuga olukwe. Ne ŋŋamba naye obwongo bw'abasajja bukola butya? Mbu Kyagulanyi ye yalya mu mpuuga olukwe. Ne ŋŋamba kanzije tubeeko ebintu bye tutunuulira. Tubeeko ebintu bye tutunuulira. Bano nno be bagezi be baleeta nti batutegeerere naddala ku radio n'ama TV. Waliwo luyimba Sami ye yalukoze, yazzeemu lwa mugenzi Kafeero. Dugenda kuwomera ebitagambika era nga sinnaba na kwetoloola njagala onzikirize tusooke tulufune. Naye ndowooza nga tetunnalufuna tusooke ne kana akatambi nga tetunnaba kuba nga twetoloola tugende mu bingi oba ewala. Katusooke ne kana akatambi katono nnyo ka seconds nga 18 then tuveewo tweyongereyo. Alright, kakano Constitution gye twakola eya 95 tetwagikolera muntu mulala kufuga. Mwagikolera ani? Museveni yekka okufuga etanite. Omwali musuubira kati bw'oba oyagala kumujja, bw'oli oyagala aveewo then olukola constitution era but eno it's ya Museveni. Okay, kale ebigambo byebyo Charles Rwomushana yoyo nno agamba nti Bobi Wine yalyamu mpuuga olukwe. Bobi alina ebigambo byakozesezza lwabadde lunaku lwa kwosajjo ng'agamba nti bw'olabanga nga ffe abaawamu n'olabanga kanzije nkabawe bulungi. Kansooke nzannyo akayimba kano nyinza okujjula ebitannaba kubeera nga bijja. Kanzije nkabawe bulungi. Sami oliwa watukubye eno eno mbi omanye embi. The Might Family 256. Rest in peace Paro Job Cafe. Zikiriza neyambise kwene ngoma okujjukiza mukulu munno kyeno gye wamuleka takyaswala kati aswaza buswaza. Robbie, my bro, I miss you. Feel our comrade. Tugende. Kwe wachankalanya embeera za kibanda former president Osano chimanyecho yajanga n'omunyomanyoma omuyita omudonga gyalina n'amaanyi n'ebbanga liwamala mbuyinza tolina kyolaga kaluswaza nnyonyo
n'otulimbya abantu b'e Uganda kyosanga akalulu ono kanamutwala wasiba abaana watta n'emisango olowooza oba ekyo kinakutaasa tojja kulayira muzeeyi kino nkugamba newonoleeta majaga aba Vietnam kakati nze eno gy'olabeka ludda amaaso obugambo n'obeera otya ku bantu b'otugumbudde ne boolese makomera ng'enenze kunjuza muliro kati ogenda okunenya abaganda naye nga weewali ojjandaba bw'abasangawo mu nsi eno gy'olabeka ludda amaaso obugambo n'obeera otya ku bantu b'otugumbudde ne boolese makomera ng'enenze kunjuza muliro kati ogenda okunenya abaganda naye nga weewali ojjandaba bw'abasangawo wano wagenda n'otuleetera dduloni bannange nga zitutte baana battu kuba akafaananyi ssebo nga yekwe taata ng'omwana wo kwe bakutte mu ngeri eyo amazima nnyumiza ntya abaana bange nti ku mulembe guno okwaliko ekirungi ensi mukyafuwasa twadduka n'ewaffe tulimbagwira basoza nga we basamba baganda baffe babasimidde mu biyumba tebakyalaba mabeegana mu maaso olaba otuuka n'okuggala amakyaki kati tokyaswala toswaza buswaza Zeno gy'olabeka ludda amaaso obugambo n'obeera otya ku bantu b'otugumbudde ne boolese makomera ng'enenze kunjuza muliro kati ogenda okunenya abaganda naye nga weewali ojjandaba bw'abasangawo mu nsi eno gy'olabeka ludda amaaso obugambo n'obeera otya ku bantu b'otugumbudde ne boolese makomera ng'enenze kunjuza muliro kati ogenda okunenya abaganda naye nga weewali ojjandaba bw'abasangawo wendoozaamu ate ebyekalangala amazima yoseeri oli musajja mubi nnyo mwatukuba embooko n'ebitiyagaasi n'alumanya saalumanya bonna bewadda attise mundu naye alifana mundu bigambo bya Bible Okay, kale oyo ye Sami owa The Mighty Family. Ngambe ki kayimba kanyumidde mutwale obubaka obukalimu ng'ekikulu. Are we together? Anyway, kale katwolekere wabula njagala kusaba mukwano gwange gwe wenna mpuliriza era gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala mwana wa maama kyokola kya muwendo era tekigambika okubeera ng'ogoberera omukutu guno webale nnyo webalire ddala nkusaba wa video yaffe like mukwano gwange webale nnyo okugoberera netogana kubeera ng'oteekako like because buli woteekako like video kigiyamba okudduka ku sipiidi yayiriiri netuuka ku buli sekinoomu ayagala okubeera ng'afuna information. Njagala kwebaza gwagenda okubeera ng'osubscribinga mukwano gwange ebyokye ebirungi ojja kubeera ng'obisangawo wano mu ngeri ey'enjawulo. Njagala kwebaza gwe yasubscribinga edda webale nnyo webalire ddala okola kya muwendo. Twolekedde ebigambo mu lunaku olwaleero. Ntandise bwe nti njagala tutwale akadde. Ntandise bwe nti ono ye Charles Romushana. Bino ebigambo abyogedde lunaku lwaleero ku BBS Terefayina. Tutandise. Ngoberedde idea ya milioni 5. Ebitano? Yes. Kyagulanyi kyateeka mu bulago bwa Mpuuga. Kyatandika nakigoberera nga kitandika nga tebalama nakukyanjula n'engeri gye yakyanjula the whole strategy. It was intano nga Kyagulanyi alowooza Mpuuga agenda kumuvuganya munda
amukulembere mu ganga yaabwe and they indeed behave like a ganga nga bwe zibalina okuba. So bw'oba ogambye nti omugoba, you have suspended him as deputy president. Ekyokubiri tomuwadde na trial. Tewali nakakiiko kamubuuliriza nti kino kyekyasanze omuwadde trial. So kuwaki talina right kukola platform gy'aneesimbirako? Yes. So yes. So siraba nakulwaki muba nansonyi ku ekyo. Actually kyandibadde kiri nti ono omusajja yalyamu munno olukwe. Yamulyamu olukwe ng'ekigendererwa is to weaken abalwanyisa Museveni. Strategy is too individualistic, ebyo byonna biri personal, ebyo birina ani ono wa Firebase crew. Alimuru Sudan erinnya lye bakolesa. Nubianly buli omu olina okumugondera yavuga kati onagamba tetwagala baluzungu doza bebuulira engeri endowooza y'ekitumbafu yali engeri gye yasimbula sagambye nti batumbafu naye ndowooza. Now so babise, so babanga babise ne babagamba no let's rearrange, let's reorganize abalowooza ntusobola okukivuga obulungi. There is nothing wrong with that. Nze mpagira that time I supported, you remember, DP Reunion Buganda okukola platform na Western Uganda by the opposition against Museveni esuka 50%. Esinga ne wano. But we need omusindu, they need leadership from the center. And bano chabalemi okupikinga, but if you pick very well, fine. Naye the strategy yange isooke tubimenye obusiisira bwonna nakana akasigaddeyo akaganga akasigadde nako tukamenye tukakuteremu mpunga nga 15. Now ensonga za Rwamushana oziwulidde. Ekisooka agamba nti Mpuuga teyaweebwa mukisa kubeera nga awulirizibwa mu kibiina, ekyo kimu. Ekyokubiri agamba nti ono Bobi Wine yatunulanga Mpuuga mutiisa era n'alabanga Mpuuga ayinza okumwesimbako mu kibiina. Olw'obumanyirivu n'amaanyi ga Mpuuga, Mpuuga n'awangula Bobi Wine. That is Rwamushana ategeeza. Then agamba ekibiina kya NUP nti ekibiina kino kyagala nnyo okutula mu bantu abalabika nga bayimiridde okulwanyisa mwami Museveni. Ensonga endala gy'atuwadde Charles Rwamushana kwe kubeera nga Bobi Wine yeeyagaliza. Ensonga endala atugamba nti Bobi Wine ayagala nnyo mu praisinga, ayagala nnyo okumuwaana n'omuwanika, ate ayagala ekyo kibeere kikye yekka. Rwamushana ayongeddeko n'agamba nti endowooza y'obutategeera eri mu NUP, tagamba nti tebategeera, n'endowooza eyo ey'ekitumbaavu. In fact agambye si batumbaavu naye endowooza ey'ekitumbaavu. Ensonga endala Rwamushana gy'ayogeddeko gy'asembezaayo njagala ompulirize. Ebigambo bino si byange, byabadde bya Bobi Wine. Nkiddamu, si byange, byabadde bya Bobi Wine. Egambye bw'ati. Yagambye nti ngezaako okubikufunira wano. Yagambye
bigambo bya Bobi Wine tebimbulako wano bannaye ne munkuba empi ku matama ne munkuba empi ku matama. Kansooke ebya Andrew Chamagero then nga bwendeeta ebya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay, Andrew Chamagero yagambye bw'ati, if you ever see the white man defending me, just know that I betrayed you. Bw'olaba omusajja omuzungu nga ndifendinga, manya bumanya nti nakuliddemu olukwe. Njagala kufuna post ya president yennyini kwe tuba tusinziira. Saagala tukole bya mbu, njagala tukole ddala ebintu ebituufu. President yagambye bw'ati ku nsonga ya Mpuuga, the Mapuuga, yagambye nti the day, olunaku lw'onaawulira nga mulabe waffe anjogerako bulungi oba anjogerako birungi, toddamu okubeera nga onsharingira any secret, any of your secret, because that means I would have betrayed you already. Nti singa olunaku lukeera ku makya n'owulira nga mulabe waffe ampaana oba njogerako birungi mu ngeri ennungi, tandika okubeera ng'onneekengera, toddamu kunneesigisa byamabyo, manya nnyinza okuba nakuliddemu olukwe. Then bw'otunuulira bano abasajja ba Mpuuga, bw'olaba abali ku opposition oba bali mu NUP oba tebali mu NUP, tebayimirira na bigambo by'aba Mpuuga, babyewala era tebabaagala. Ne bw'owuliriza abantu ba NRM badifendinga Mpuuga era bamuyirawo n'omubiri, bamuyirawo omubiri. Owulira lw'omushana kyakola, ye Muhoozi yagenze ate Father yagenze waggulu nnyo n'agamba nti Mpuuga ala musajja alabikira ddala nga presidential material mbu Mpuuga. Twagala twebuuze, lwaki abali mu buyinza be badifendinga Mpuuga? Ekyo nakyo njagala okyebuuze, lwaki abali mu buyinza be baagala Mpuuga? Ensonga endala, Bobi Wine tayagala kumuvuganya mu kibiina. Bobi Wine yeeyagaliza. Baganda bange, okweyagaliza kwa buntu, naye Bobi Wine teyeeyagaliza. Njagala owulire abasajja abatandise okubeera nga bamukuba ku luwonzi kuviira ddala emabega. Abo abantu oyinza baagala otya? Abantu abafaananako bwe bati nga n'ebigambo bye boogera bye bino, gw'oyinza kubeesiga otya? Tugende ono yemu abakulembeze abali sikyemamu abakulembeze abaganya ate okuyiga politics, ab'ekibogwe nkiddamu ate abaganya okuyigisa kuyomba. Era nze nawulire president wange ng'ayogera biwanvu neŋŋamba nno tulina obuzibu mu ggwanga, tetulina abakulembeze ab'ekibogwe abatayise mu kutendekebwa. Omukulembeze akwata atya ensonga? Mulina abakulembeze abali bakibogwe sikyemamu abakulembeze abaganya ate okuyiga politics, ab'ekibogwe nkiddamu ate abaganya okuyiga wano botegeeza ne mu bugamba abakulembeze bonna nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali president wange aganya okuyiga, ate bw'ayiga batayiga ffenna atuswaza ng'ekibiina nga NUP tugwa ne tuswala okunenyako ate abangi nedda batanenyeza. President wange level gyaliko Mathias, Robert Kyagulanyi Ssentamu level gyaliko. Kakembo is just a call away, ndi mutabani we for that matter.
agabuga Kakembo waliwo ensonga gyempudde jangu ku ofisi yagwa ni tetugenda kubeera nga tweyongerayo okusukka awo ku bigambo bya Kakembo naye beba abantu abatambula n'empuuga abantu abayimirira n'empuuga ya Bedi Bwanika banetubeere feya newankubadde gw'osiba obusungu newankubadde oyagala nnyo abakulu abo ab'ebitiibwa basigale mu kibiina naye ggwe ddala oyimirira otya ku bigambo Bedi Bwanika byabadde ng'ayogera ku radio ne TV ate n'omala okukitegeera nti waliwo abadde ng'amutuma enteekateeka za Bedi Bwanika zonna zibaddemu mpooga emabega n'otunuulira ono Kakembo ebigambo bye boogera ne bw'obeera nga ggwe olina okukwata olweyo oyere buli kiisi mugwagwa aveewo agende buli kiisi mugwagwa aveewo agende ekibiina ne bwe kinaabeera kya mpuuga ajja kwetaaga abantu abamukkiririzaamu abantu abamugamba nga ye ne bw'aba anafuye nti wano tuyinza obutayitawo nga bajja mugamba tugende situkatambula kati Bobi Wine yeetaaga abo abantu abamugamba situka abamugamba tugende okyayina omulimu munene bw'onafuya naffe otunafuya gwe maanyi gaffe kuggwe kwe tugumira abantu abamugamba ebigambo bwe bityo ebimumotivatinga ebimusitula lo be bantu beyeetaaga ku mugongo gwe kabeere empuuga nga bw'atandise ekibiina abantu beyeetaaga ku mugongo gwe be babagenda omugamba situka be babagenda omugamba topowa deka tweyongereyo be bantu Bobi Wine baayagala tosobola kubeera n'abantu buli lunaku byatugamba nti olwana na musajja eno omukwasiza omukono ogwa ddyo kyokka guno ogwa kkono ate gulwana ne bw'oli nabo awo ebiba bikolebwa oba tobitegeera njagala kuwa ekyokulabirako ku vidiyo eyo nti bw'oba otunuulira Bobi Wine yeetaaga abantu bw'atuuka awo nga bwe bali awo ekituufu kiri nti abeetaaga nti basobola omugamba President kiki bw'onafuwa naffe tunafuwa vaayo tugende teetaaga abantu bagenda mmussa wansi teetaaga abantu bagenda mmuteeka ku ttaka teetaaga abantu bagenda mufuula kisekererwa oba mutegeera kyentegeeza now ensonga endala Romushana gy'ayogeddeko yeya Bobi Wine ayawula abantu abeetegefu okujjako Museveni kino tetugenda kimalirako budde tulowooze ng'abantu abalina amagezi so si abeewussa bino mbibagambye ebbanga Bobi Wine mu myaka 7 ddala alemesezza atya omuntu amaze mu byobufuzi ate nga tabizannya nti yavuddemu NRM n'ajja mu opposition abadde nga 2 mu opposition emyaka 25 ku 3 ddala tuddawo tunenye omuntu nti wa myaka 7 abalemesezza okujjako Museveni mukoze alliances mukoze obubondo obw'enjawulo nga tannaba na kujja mu byabufuzi ekyenjawulo mmwe mubudduseemu omanyi waliwo ekintu kye baŋŋambye kyabadde ku mpuuga ne baŋŋamba mpuuga obumu ku buzibu bw'alina
naturally Katonda ayinza okuba teyamuwa bukulembeze bwa waggulu, naye ye ng'omuntu buli waabeera ayagala abeere ng'akulembera obanga ebirowoozo bye byebikola. Kyova olaba obukundi alliance zonna ze bakoze ojja kwesanga nga Mpuuga yabadde ng'aleeta idea. Lwaki abadde ng'aleeta idea? Kubanga bw'aleeta idea yaba ssentebe w'akabonde ako, nga bw'olaba Musuubi, nga bw'olaba TDA yali wankizo nga be baleese ebirowoozo, Amama Mbabazi nga yagenda okwesimbawo, then kino kye baatandise olabira ddala nga ye mukulembeze kati ye ng'omuntu ayagala okukulembera. Ne tukkiriza waliwo ebintu Katonda by'aba teyatuwa. Okumanya era Katonda teyabituwa, ne bw'anajja ku bwa pulezidenti ne yeesimbawo ateekeddwa okubeera ku basatu ku babiri abagenda okusemba. Sinze Katonda nkoze prediction yange. Now ekintu ekisembayo Romushana kyayogeddeko, agambye nti abantu abali mu West abayaayaanira enkyukakyuka basinga abali wano mu Central. Kino kya bulimba, kino kya bulimba 100 kubanga bw'obala abantu abali mu Central ne bw'ogamba bibiina byabufuzi, buli abangawo ekibiina ky'ebyobufuzi amaanyi agasanga wano mu Central tebisobola kubeerayo eyo mu West. Bwe baba balonzi, ekituufu kiri nti Central yeesinga wano mu Buganda, yeesinga. Ekyo Romushana leka kwogera nga mujega, newankubadde oli mujega naye yogera nga ategeera, tukufaananya abategeeramu. Badde njagala nkomaawo, kiba kibi tukwatagana olunaku olw'enkya. Sikakasa nti kiba kibi n'akatono. Njagala kubeebaza bentambudde nammwe nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda abampeere bye musinga okuba nga mwagala, ebingi era ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongolo. Tusinkane mu mboozi endala, Katonda abankuumire.